Leero mu lesson week eno. Mulungi mukwano gaffe ali ku 3BN twesimidde ddala okubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza kubanga oli wamu naffe mu program lesson week eno nga tugenda mu maaso n'okutottola ebigambo eby'enjawulo nga biwandiikiddwa mu lesson yaffe eno. Programu eno ebeerawo buli wetuba nga twaniriza sabbiiti ku ssaawa 2 zennyini paka ssaawa 3 era tukusaba mukwano n'okugisobwa. Mbeebaza nnyo mikwano gyaffe mwabeera ku YouTube, abatufunira ku Facebook ate n'abali ku 3BN essaawa zino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nze mwanjuziwo nze Yonasaani Matuvu Munagomba wange Musaayi Ssaabasajja eri Buddu era nga nebaza Mukama kubanga ampadde omukisa otambula ne ttiimu eno nga tuli mu kwetegereza lesson ey'omunaana oba sabbiiti oba wiiki ey'omunaana nga tuli ku mutwe omunene rest in Christ oba wumulira mwani Mukama waffe Yesu Kristo. Wetutuukidde wano ng'ekyamazima tulina mu kulingizaako mu ka meeting yaffe n'atera okuba ng'etandika wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi zijja kuba mu Nyambekaawo nga 21 paka nga 27 tugenda kuba tubeera ne ka meeting yaffe. Musumba waffe akulira obulabirizi buno obwa Central Uganda, that is Central Uganda Conference. Omusumba waffe Samuel Kajoba yagenda tukulemberamu. Mutwe gugambye nti n'agenda mu kisa kyani kya Kristo. So ffenna tutukire wamu okulaba nga twetaba mu nteekateeka eno ng'owaayo ekiweebwayo Mukama akulabiridde okuyita mu mwaka gonna. Covid tumumanyi abadde atuzitoweredde naye Mukama atusaasidde nga Samuel tugamba nti okutuusa leero Mukama atubedde. Kale no mu mbeera efaanana bwe toyinza butawaayo ate bebulega nti tujjanga ngalomusa mu maaso ga Mukama. Ekyokubiri ne expenses zeetaagisa because tugenda kubeera ku TV, ku radio, olaba ng'enteekateeka eno yonna by the 3BN naye egenda kubanga ojootabule ku 3BN. Twebaza Mukama olw'enteekateeka eya 3BN gye yakoze era abanaye aba ttiimu ya 3BN Avento Media tubeebaza olw'okubayo okola obuweereza obwo. So kinyagadde kibajjukiza kyaka meeting nga tugenda mu nteekateeka yaffe eno eya lesson weekend. Kkiriza mikwano gyaffe bano bakweyanjulire bapanelisti nkadde wange ono ayanekaanekanye mu kyambalo Ssemambo Peetero agenda kubuuzaako mwanyinaze Mrs. Okero leero tayambadde kinnaggayazi naye waali naffe mu lesson week eno ey'omunaana ate ne muganda nga anyumye nno sebo onyumye. Omanyi we say thank you for being smart sir. Uyu ne Stefani Kiwanuka naye ali wamu naffe olwaleero. Basebo n'ennyabo musamubuuze ku balabi baffe ate tulabe nga tutandika. Omulabi waffe owa 3BN TV nkwanirizaako era nenkulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Okay. Webali nnyo webalire ddala. Mukama waffe yeebazibwe eri mwenna abalabi ba 3BN mwebala okubanga mweteeseteese dda okuyiga wamu naffe. Webali nnyo balire ddala nnyabo. Tulamusizaako omulabi waffe wa 3BN tukwebaza okubanga oteze programu eno Mukama abeere naawe ng'oyiga. Weewaawo tubakulisaayo nnyo mu kubuuzibwako okwo ate kati nsaba mukkirize gye muli twewombeeke tuweeyo okusaba tubeere nga tutandika programu yaffe eno mu butongole. Essebo muganda ffe Stefan tuweereyo okusaba. Amiina katwewombeeke. Ayi Mukama Katonda Taata tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde n'otukuuma nga tukyali balamu erinnya lyo litenderezebwe era ligulumizibwe. Katonda nga tugenda okuyiga mu lesoni eno tusaba ojje obeere wamu naffe otuyigirize tuleme kubyogerako bwogezi naye tutambule ng'ekigambo kyo bwe kiragira. Bwetyo bwe tusabe nga tukkiriza ng'era tukwebaza nga tuyita mu linnya lya mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo Mukama yeebazibwe. Mukwano gwange twagala okujjukizaako nti mu lesoni yaffe
eya wiiki eyaggwa twali tugenda maaso n'okwetegereza omusajja gwe bayita Yusufu n'engeri gy'asobola okusonyiwamu baganda be abaali bamuyisa obubi. Mazima abantu ne bakusuula mu bunnya ne batakoma okubaali baagalana kumutta. Nje ekintu kino kifumitizeeko. You know, this is not a fairy tale. This is a reality. Mukiraba bannange. Oli n'akutunda mu buddu n'akuguza abantu b'otamanyi naye nga tabamanyi, but because obukyayi bwalina gy'oli ng'ate muganda wo. Naye omusajja bw'atuuka e Misiri ebbanga lyonna lyamalayo ku ntikko abasonyiwa nga bazzeemu okusinkana. Era abo abasonyiwa n'abakakasa n'obakakasa nti bino byonna byabaawo Katonda alokole bangi. N'ennaku gye tuyitamu oluusi Katonda agirekawo ng'alina kyayagala okutuukiriza, si ku lwa bulungi bwaffe ffekka nene ku lw'abalala. So kati wiiki eno ate tuli mu kwetegereza enteekateeka ey'okubanga tutunulira eddembe ery'okuwummula oba eddembe ery'okuwummula, free to rest. Okay? Eddembe ly'okola ki? Ery'okuwummula. Njagala tusooke tusome olunyi lwaffe olw'okujjukira. Alyoke tubeere nga tutandika bulungi. Zabbuli 27 olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba nti Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange, gwe nnaatyanga y'ani? Mukama ge maanyi ag'obulamu bwange, anankankanyanga y'ani? Do you know what an assurance? Amina. Katonda bwanga gwe musana gwange n'obulokozi, kati ni gwe ngendo kuti tewali. Bwabanga ye maanyi g'obulamu bwange, kati ni gwe ngendo okweraliikirira. Kwega omukristaayo simanyi olaba tuli ab'enjawulo. Ebyo byonna tugenda bira mu wiiki eno nti Katonda affe asobola okugabirira nga bwe weetaaga mu mbeera zonna. Tugenda kulaba ebyokulabira ku bibiri. Omulabi waffe ekisooka kya musajja oli gwe baaleetera ku kitanda bamuyisa eri waggulu okasolya paka wansi. Kristo n'amusaasira n'amusonyiwa ebibi n'amuwonya. Ekyokulabirako ekyokubiri kyetulabye kyetugenda tutunuulira wiiki eno kyekya Eriya omusajja amaze okukola ebyamagero mu linnya lya Katonda ku ntikko yaabyo agenza okuwummulako atadduka misinde. Ali eyo munda eyo gye yali Katonda gy'amusinkanye okuyita mu malayika n'alyoka amuliisa. Ye yali yeetaaga kuliisibwa alyoka addemu amaanyi. Gwe simanyi bw'oyisa abali eyo abali mu buzibu oba kubanjiri ey'ebigambo oba yeetaaga omugaati ogumuwa. Tugenda zuula ebisingawo bannange. Mukkirize nze ndabe nga nsooka mpoozingemuko mikono gyeffe panelist batubulire ekindako akatundu ka Sande kano kenjala tutandikireko healing rest. Kozi kiri kityawo sebo Stephen? Okuwummula okuwonya. Okuwummula okukola ki? Okuwonya. Genda mu maaso se. Webale nnyo omwanjuzi waffe. Okuwummula okuwonya Sande. Wabanga waliwo akaseera omuntu weetaaga okuwummula, ke kaseera ng'omuntu alwadde. Okay. Rest makes more important meaning ng'oli mulwadde. Kituufu. Okay. Era obeera ofuna okuwummula okw'omubiri, naye okuwummula tekukomaawo wokka, waliyo n'okuwummula okw'ebirowoozo. Kadde wange okuwummula okw'ebirowoozo okwo nno kukulu nnyo ate kwa maanyi era kwa mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Lwaki? Okay. Omuntu abanga talina kuwummula okw'ebirowoozo kiviirako ye obutaba na mirembe, ate tekikosa ye yekka wabula n'abo abamwetoolodde. Nze mbaddeko n'omukisa okubeera n'omuntu nga talina kuwummula okw'ebirowoozo. Challenge yali amaanyi ng'era omuntu teyeebaka for many years, almost obulamu bwange bwonna. Naye mu guno omwaka Katonda atukoledde ekyamagero. Omuntu oyo yawona kati yakawona
twebaza mukama olwekyo. So eno lesson enkwatako nnyo nga wokiwulira. Kwegamba it is a personal testimony. Weewaawo. Yes. Okuwumula okuwonya. Ng'ovudde kuwumula okw'ebirowoozo okwo n'oba nga tokutte nga kyamakulu nnyo kikuleetera n'okufuna abamu batabuka omutwe nga tawumudde. Mental illness. Actually mu lulimi olwaffe olusawo bakiyita psychosis. Omuntu ayinza okubeera awo ng'alowooza ebitaliiwo n'omusanga ng'ayogera yekka n'agamba ebintu ebyenjawulo ebitali. Kubanga obwongo tebunawumula buli mu kusitunkana. Kazolito. Kazoliti birina amanya. Nizo fukira uzonto. Okay, tugende maaso. Naye omuntu yenna ayinza n'okubeera n'ekirwadde guyinza okubeera mutwe nga tolina kuwumula ng'otunuulira olaba wandibadde okola kino naye nga tokisobola. Bingi ebisoomooza obulamu eby'engeri ebyo naye tugenda kulaba okuwumula okuwonya. Tugenda okulaba okuwumula okuwonya. Tulaba mu kitabo kya Makko. Okay. Essula ey'okubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna. Paka ku lwokuna. Okay. Tulaba nga Yesu ali mu kifo kye bayita Kapernaum. Okay. Kapernaum. Esebo. Ekyo kyennyini ng'enju ejjudde abantu abuulidde ekigambo. Bamuleetera omusajja omulwadde. Omusajja ono nga mulwadde naye ng'ate abantu bajjudde tebalina wa kumuyisa. Ne basalawo bamuyise wa? Waggulu mu kasolya. Yesebo totola. Ebiseera ebisinga kibeerawo ng'omuntu afiiriddwa n'otuuka ewantu nga temulina wa kuyita. Naye ate kino kyali kyakugabana kigambo kya Katonda. Simanyi ggwe ali eyo atulaba otwala kaseera ki okwenyigira mu kigambo kya Katonda. Abantu bagamba nti tuli mu korona naye wabeerawo okugaba omuceere oba ki abantu bakuŋŋaana naye oyogera ku byekyaki munnanga ate awo bagamba tuli mu korona. Awula otusomoozezza gende mu maaso ssebo. Naye Yesu mu kiseera ekyo nga we bamuleetera omulwadde abawandiisi baaliwo be tuyita abascribes abasajja abakenkefu mu byenjigiriza ne batunuulira abawandiisi b'amateeka ne balaba ekigenda mu maaso. Naye ebiseera ebisinga oluganda omuntu wabanga alwadde kubanga omusajja ono gwe bamuleetera yali alwadde ekirwadde ekyokukoozimba yali yakoozimba. Bw'obanga osomye obunabbi kino ekirwadde kitugambibwa nti kyajjanga olw'engeri omuntu yali atambuddemu mu kibi kye. So nga bonna bamanyi omusajja ono lwaki mulwadde. Obusobozi obwali ku ye obwamuleetera ekirwadde. Weewaawo. Omusajja najja nga bamuleese nga mulwadde bonna bayagala kuvaawo kubanga balaba yali mu nsobi. Naye tulaba approach ya Yesu Kristo oba Yesu ekintu akikwata atya. Engeri gy'amukwasaganyamu. Kubanga ffe ebiseera ebisinga twagala nnyo okunenya omwana n'abona kale kitambula kimantaala. Oli n'afuna accident baabo bavuga bubi. Ekimama. Waliwo we nalaba accident naye omusajja ne bamukoona n'agwa nga bali mu kulaba oli agenza amukoonyi ng'ono ali wansi tebamufanako. Naye nga balaba bayagala kunenya oli akoonyi. Kwegamba amaaso bwagajja kuwona ali ku buzibu bw'okutaasa ne babuuza ku oli ali mu kuduma agenda. Kyannaku nnyo. Naye munnange njagala okutegeeza nti eno ensi n'okubonaabona kwayo si Katonda kyali ategekedde. Katonda yali ateddewo enteekateeka ennungi. Naye kyennaku sitaani n'agirinnyamu eggere. Nkiraba. Okuyita mu sitoole eno. Sitaani wajja mu nsi ffenna tumanyi nti yaleeta okubonaabona. Okubonaabona kigambo kya njawulo buli omu akitegeera mu ngeri ye. Omwana omuto ajja kugamba abonaabona. N'omusajja alina ssente nnyo agamba abonaabona. Omwavu omusomi alina bizinensi. So okubonaabona ne kujja mu ngeri ez'enjawulo. Naye kati amawulire amalungi gali ludda waawo. Kati amawulire amalungi nti Yesu ayagala atuleetere okuwumula. Ayagala atuleetere okuwona mu mbeera yonna gye tuyitamu. Kwegamba Kristo omusajja ono bw'amulaba oba nkiyite ntya amugamba ki
bw'amulaba asooka munenya kikyamugamba kubanga ekituufu kiri nti obulwadde yali yabwereetera. Ffe Abaganda wano tulina olugero lugamba sejja lumalayo guluma yaguzza lukankomaawo olugero lweruli okwegamba nti ebiseera ebisinga ebintu ebitutuukako ebizibu ate olumu ffe tuba twabireese ffe twali tuvuga eyo ne kakananga batunywezezza naye nga twali twalabuddwa mu mitima naye lwaki tuyita ku kkubo lino ffe twaleetera obuzibu naye Kristo yeewuunyisa nga bw'oyogedde nti musajja ono asooka na kumuweewula birowoozo. Kimanyi olina omugugu ku mutima olwa bino byonna ebigenda mu maaso naye nze nkusonyiwa. Awo maaso awe tugenda olaba ngaziyeemuko. In fact yongera otugaziiza ekifaananyi tukirabe bulungi nnyo okuwumula okuno okuwonya kukwataganira wa ne kye twandise okujjanjaba ekikolo. Is it? Yes. So njagala okutegeeza muganda wange nti mwene ensi ey'ekibi gye tulimu newoba ng'ogoberedde amateeka ag'obulamu era okulwala n'okubonaabona kugenda kubeeramu. Ate Yobu teyalwala, Yobu yalina buzibu ki? Kyo kituufu. Naye tekitegeeza nti ate kati otambulire obulamu bwo nagalaale omale oleme obutafaayo. Kubanga abamu bagamba bano abanywa omwenge lwaki ofa ng'ekibumba kyo kiramu. Simanyi oba wali bawuliddeyo. Kwegamba nkitegeera kyogamba lwaki ekibumba kyange ddala banziika nakyo ngakira mu njogera eyo naye tulaba nti enjogera si nnungi. Katonda wadde tuli mu nnaku mu nsi eno ey'ekibi Katonda agala tubeere n'obulamu obutaggwaawo obulamu obulungi obweragaza kuba kyekyaleeta Yesu yajja zibe n'obulamu weewaawo. Essebo era mu Yokaana ekyokubiri balwa Yokaana eyokubiri sorry eyokusatu olunyiriro lwokubiri Yokaana ebbaluwa ey'okumeka eyokusatu olunyiriro lwokubiri agamba atya awo ssebo tugamba omwagalwa nsaba obeere bulungi mu bigambo byonna era obeere n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Kwegamba Katonda atwagaliza kubeera balamu bulungi. Weewaawo mu nsi eno ey'ekibi Katonda akimanyi tusobola okubeera obulungi nga tuli mu nsi eno ey'ekibi. Njagala okuleetera amawulire amalungi geegaliwa ssebo kusinziira kukujjanjaba ekikolo nga bwe twakirabyawo. Amiina. Njagala okuleetera amawulire amalungi nti wadde tuli mu nsi eno ey'ekibi Mukama Katonda asobola okuwonya okw'omubiri n'okuwonya okw'okungulu n'okw'omunda. Weewaawo. Naye kambuuza ekibuuzo Katonda wano nga tugenda okuwumulamu. Okuwonyezebwa oba okuwonyebwa okujjanjabibwa ku bibiri bino kuliwo okusinga obukulu okw'ebirowoozo oba obwongo n'okw'omubiri kusinziira ku Mukama waffe Yesu Kristo. Banne kino nkibuuza mwenna. Kwegamba ku bibiri kiriwo ekisinga obukulu kumponya buwonya kangeze kansa oba kumponya bwongo obuyinza okuba nga bukoseddwa kansa. I don't know oba omugezaako ofuna kyeŋŋamba nti which one is the healing of the mind and healing of the body, which of the two is more important? Okujjanjaba obwongo n'okujjanjaba omubiri kiriwo ekisinga obukulu? Ekisinga obukulu kwe kujjanjabibwa kw'ebirowoozo. Kyekisinga obukulu kuba omuntu ajjanjabiddwa mu birowoozo afunye okuwummula mu birowoozo. Buno obulumi ate asobola okubugumiikiriza okusinga oli atawankanyizibwa mu birowoozo. Ddala nga ajjanjabiddwa mu birowoozo yasinga akakira kw'oyo. Weebale nnyo ssebo. Yennyabo badde olina kyogamba. N'ekirala okusinziira ku lesoni nga bwe twagiyize nze nalabye nga ekibuuzo kyo kiyinza ofiitingamu kitya okujjanjaba okw'omubiri oba ojjanjabye kirabika oba ng'ojjanjabye bubonero omuntu yenna bw'asobola okukola ki okulaba naye ate nga munda waliyo ekinyusi obulwadde kwe bukola ki kwe buva oba kwe busibuse nga kyo tekijjanjabiddwa awo tewaba kuwona.
tewaba kuwona. Tekigasa kujjanjaba bubonero ng'ate ekirwadde ekiri munda kyo tekikoze eki. Lwaki obubonero bulabika? Wabaawo ensonga lwaki obubonero bukoze eki? Weebuli. Si ensonga eyo yeeba erina osooka okuggibwawo n'obubonero buba bujja kuvaawo. Bwebale nnyo ebalire ddala. Kwegamba kiringa okubanga tuli ku ssomero alamu neevuga neetandika okukaaba. Tuli ffenna bannange. Naye ng'ensonga lwaki ekaaba dometru ziri mu kwaka omuliro, zikutta omuliro. Kati gwe n'ojjako alamu. Bannaye katukomewo tujja kuba tweyongerayo. Tuli mu lesoni ya 8 nga tutunulira eddembe ly'okuwummula era we tukomye nga Mukama waffe Yesu Kristo atukakasizza nti ekyamuleta kwe kujjanjaba ebirowoozo ate n'omubiri. Omusajja amugambye nti ebyo bikuggiddwako ate namula namugamba wetika ekitanda kyo, which means Kristo byonna abitugabira. Naye ng'ekisinga obukulu ayagala kusooka kujjanjaba mutima gwo. Katuwummulemu tube nga tukomawo mukwano gaffe. Weekuumire ku program Lesson Channel. Wataddeko nti otaddeko channel okulaba okuva wennaze wano oli mu kunoonya ova wano dda wano olabika nga asobeddwa kiki? Noonya lesson ya wiiki ku 3BN. Nze nno nsuubira olabika onoonya programu budde obukyamu. Programu eyo ebeerayo oluvannyuma lw'okwaniriza sabbiiti ssaawa 2 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ku lunaku lwe tubeera nga tutandise tuyingidde sabbiiti era bwe tuba tulaba programu eno etukubiriza okwejjukanya ebyo bye tuba tuyize ffe ng'abantu nga tusoma lesoni lunaku ku lunaku. Yiga lesoni yo buli lunaku okuyita mu wiiki osobole okutwegattako okubaganya wamu ebirowoozo mu programu Lesson Channel. Omulungi mukwano gwaffe tukwebaza kubanga okyatambula naffe mu lesson week eno. Tumugezaako okwetegereza obulamu obw'abasajja bana babirizi Eriya awamu n'omusajja gwe beetikka ku kitanda ne bamuleeta mu maaso ga Yesu. We tukomye nga tulaba Yesu Kristo amukoledde ebyamagero. Naye nga tunagenda mu maaso njagala okwongera okwebaza gwe ali ku YouTube, ali ku Facebook. Ku Facebook olikinga page yaffe ya Vento Media n'ofuna ebisingawo. Ate nga ku YouTube tukujjukiza nti osobola okusubscribinga buli kipya kye tuleeta n'oba nga okyota buliro. Mwebale nnyo abatufunira eyo. So nga namwe abali ku 3BN essaawa zino nga twaniriza sabbiiti tubeebaza tusabisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kiyongere nnyo gye muli. Gwana ngwado olina bakayita akatalekeka ku mande ku musajja ono nga tetunagenda ku Eriya. Weewaawo omusajja ono yawonyezebwa tumulaba nti si ye yeetwala eri Yesu. Naye mikwano gye kwegamba abaawulira obulumi ne bawulira nga bakwatiddwako olw'embeera ye bamunakuwalirako ne bamutwala eri Yesu. Kino kituyigiriza nti naffe tulina okufaayo eri abantu abalala era olw'okukkiriza kwabwe omusajja ono yafuna okuwonyezebwa. Okukkiriza kwaffe singa tuyamba abantu abo abatuli okumpi abanakuwadde Mukama asobola okubakolera ebikulu ebijja mu kukkiriza. Kwegamba ebyo tulina beetikkira ku byowaatiro by'okukkiriza kwaffe tubaleete eri Yesu. Omusajja I loved that one of the past lessons waliwo akatundu ako ke nalaba nti abamu tebalaba naye ng'osobola okubalabira. Omwana omuto gy'amwesanga ng'enamuwa mmere alye nga ye tasobola kweriisa yeetaaga kuyonka. Waliwo science mungi atulaga nti okusinziira ku mbeera zaffe ez'enjawulo ate okukkiriza kwa bannaffe kuyinza otuyamba naffe okukulamu okukkiriza. Weewaawo twagala kulaba ate kati ekifaananyi ekyeddembe ly'okuwummula mu bulamu bw'omusajja etibwa Eriya era nga misa ezookero katuyambeko awo tubeere nga tugenda mu maaso. Mwebale nnyo okuba nga mukyatambula naffe. Akatundu Tuesday kagamba nti okubomba. Okubomba ani abomba ye? Eriya yabomba naye tugenda kulaba lwaki yabomba. Awo nange mbali naatera okibuuza nti lwaki musajja atwabomba. Musumba okubomba okumanyi? Njala kulowooza nina kye ndowooza kubomba.
okubomba ndowooza ennaku zino singa obeerako mu kibinja katugeze ekyabavubuka ba teenagers emyaka egyo emyaka emitiini egyo singa waliwo abazizza omusango kwabo abavubuka oba n'ayagala okudduka oyinza okujja n'obabuuza gundi ali luddawa ne bakugamba yabombye edda oba yakoze eki yamazeemu dda omusulu oba yadduse oba yawese ebintu we bityo so byonna kwegamba okubomba kwe kudduka n'oluusi ne batamanya nawajja okutte genda mu maaso okusinziira ku byobulamu oba ku kitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization kirina endwadde gye kitulaga mu kunoonyereza kwakyo ekyasinze okuba ey'amaanyi olwaleero mu myaka gino mu nnaku zino zetukola ki zetulimu ensangi zino ye naye ng'endwadde eno teraga bubonero tosobola kugiraba nti bannaye gundi wuuno wano yalwadde kino na kino oba yagongobadde kale ekirwadde ekyo bakiyita batya ekirwadde ekyo kwe kwennyika kw'ebirowoozo depression mulabi waffe ndowooza kyetaaga okutegeera awo yes okwennyika kw'ebirowoozo kizuuliddwa nga y'endwadde ekyasinze kati okutwala abantu bonna mu kulumirizibwa oba mu bulumi obukyasinze era ng'abantu abatukubiddwa ekifaananyi ekituweereddwa abantu miliyoni nga 3 n'okusoba be balwala buli mwaka obulwadde buno obw'okwennyika ebirowoozo abona abantu baba bangi oba depression kubanga obukadde bw'abantu mu nsi abantu omuwendo gwabwe mu nsi yonna kirowoozebwa nti bali mu buwumbi bakunukira kati 8 nadde nsomako nga walaga nti gye bujjawo mu mwaka gwa 2048 oba tunaba mu bukadde 9 mu buwumbi 9 so kati percentage eyo nene kituufu okwennyika ebirowoozo okubidde omuntu essimu takwata ennaku zigenzemu 3 oluusi yeesibidde mu kisenge ennaku 3 zennyini z'okuba essimu nga tewali akola ki akwata naye nga birowoozo bye bikola ki bye bimutawaanya n'agikwata n'agamba tisaagala kuddamu kunkubira bw'aba akuyambye n'agikwata genda mu maaso kale n'olwekyo ekirwadde kino wadde nga weekiri mu bukristaayo tekyogerebwako nnyo abantu abamu bayinza okulowooza singa oba okyogeddeko bakalaba ng'akabonero akatali kakukkiriza nti gundi banaye alina stress banaye tusabireko gundi alina stress ali bwati ne bwati balabira ddala ng'omuntu oyo teyandibadde bwatyo abakristaayo omukristaayo talina kubeeramu kale teweekubagiza gundi naawe bo abakristaayo balowooza nti omukristaayo alina kubeera mu mbeera ya kwesiima ya ssanyu kubanga ekigambo kya Katonda nti kitulaga tulina kuba na mirembe naye si kyekisingako genda mu maaso kyandibadde nga kyekisingako naye era ekigambo kya Katonda kyennyini kitulaga bw'oba osomye katugeze Zabbuli olaba omuddu wa Katonda Dawudi bye yayitamu nga biki nga bingi ng'okwennyika kw'ebirowoozo tekusobola kubulawo sinayekka kati leka naye tugendera eddala wali wennyini omanyi ono Eriya kati gwe tuba tutunulira otutwala mu Dawudi otutwala mu Bayobu twagala kulaba ku Eriya okwennyika kw'ebirowoozo kuli kutya mu Eriya kyekimuletera okwennyika ebirowoozo katugende ku Eriya Eriya tumumanyi nga yali nabbi wa Katonda lwaki atuuka okwennyika ebirowoozo nga yali alabye ebintu ebikulu Katonda byakoze ebyamagero Katonda asabye Mukama nassa omuliro ne guva waggulu ne gwokya bakatonda bali bonna lockdown yonna yali alya bulungi emyaka 3 emyaka 3 n'ekitundu ng'omusana gwaka n'asaba Mukama enkuba etonnya enkuba n'ekola ki n'etonnya naye Eriya yatuuka mu mbeera ng'ebyo byonna tebikyasobola kujja mu birowoozo bye nti Katonda asobola okukola kino ng'ebirowoozo bye bimaze okwennyika ku lwaki kubanga yali amaze okutiisibwatiisibwa nti agenda kuttibwa Yezeberi ng'amaze omugamba nti agenda kukola ki kuttibwa
Eriya yennyika ebirowoozo era mu kwennyika ebirowoozo yatandika otambuza obwongo bwe n'alaba ki kyayinza okukola. Mu kunoonya kyayinza okukola yasalawo kubomba n'amalamu omusubi n'adduka yasako okukola tondekanye n'ava ku lusozi gye baali n'agenda ewa e Beeruseba n'addukira eyo. ave Kalumeeri yadda Beeruseba. Kale kino kitulaga ki? Mu mbeera ey'obukristaayo okubeera omuntu wa Katonda oba omwana wa Katonda oba omuweereza wa Katonda tekitegeeza nti nno okwennyika kw'ebirowoozo okusambidde wali ebbali. Naye kambuuza ekibuuzo nange ng'omukristaayo kale yenna ayinza okwebuuza. Omusajja ono abadde ow'amaanyi bw'ati ow'ekitalo ku lusozi asanjeza abasajja 450 ababayaali bannabbi b'obulimba. Omusajja ayise n'omuliro ne guva mu ggulu. Mumugeza kufuna kye ngamba. How comes, you know, this man, omusajja omukulu, omusajja wa Katonda, the prophet of God, alabye omukono gwa Mukama, omukazi amukanga, ayogera ati ebigambo omusajja ono ne yennyika ebirowoozo. What's the cause, the real cause of that? Kakati Musumaze we nabadde njiga nazudde nga okwennyika kw'ebirowoozo kuno kuva ku kyawo. Kuyinza obutava mu bintu bye tulabako oba ate kuyinza okuva mu bintu nga kisinzira ki ekiguddewo anyway. Ekikangabwa kisobola okujja nga mu butuufu mu mbeera eyo nga n'omuntu ayinza okugamba fukamira osabe nga tosobola. Okusinziira ku kiba kikoze eki kiguddewo ku ssaawa eyo. Kaakati Musumba ne wobeera gwe ndeeta ekiso ngenda kukola ki? Kusanjaga. Okutya. Kati yafuna ekyo spirit of fear yajja. Okutya kwajja mu ye. Nemuwamba. Ate ebiseera ebisinga era abakristaayo awo wetukakkanira n'obanga mu butuufu tosobola yadde okufukamira okugamba Mukama kino na kino na kino. N'osalawo osooka otaasa obulamu bwo. Tomanyi oluvannyuma tujja kulaba Eriya kubanga naye kye yakola yasooka kukola ki? Kubomba oba kuvaawo asooka ataasa obulamu bwe naye nga kyamujjira yali agenda kuttibwa. So entiisa eno bw'esaanikira omutima gwe n'emujjuza okwennyika kw'ebirowoozo. By the way, fear, okay. Nti yali mukazi embalangu. Kale Musumba nga mmaliriza ku paati eyo embete zeefaananako ng'eno eyatuuka ku Eriya. Bw'ebezze eri omuntu yenna kyangu nnyo omuntu osooka okutaasa obulamu bwe. Ate era kyangu nnyo omuntu okubeera mu bulamu nga talina kuwummula. Ng'ebirowoozo bye byonna bitambula yeeraliikirira ki ekigenda okuddako kiki ekiddako kati ngenda kuba ntya ngenda kubeera ntya bwe bityo. Kaakati weesanga ng'abamu adduse n'anoonya k'okunywawo akannyogoga n'asooka n'aweweeza omutima n'alyoka yeeyongerayo ne gy'akola ki ne gy'alaga. Oli we kuba nga kubadde kubeera ku kyalo nga kwafunidde obuzibu bwe bukyasalawo akyuseemu agende ku kyalo ekirala. Omulimu oli n'agulekawo n'anoonya omulimu omuki omulala. Ku lwaki? Kubanga awo waali emirembe gikoze eki? Oba nakwata akaveera ka bbulaaka n'addayo mu kyalo. Ate abalala bamira ddagala. Empeke zino ezituyambako okwebaka. Asooka akkakkane. Naye empeke zigobawo bugobi bubonero. Tesobola kujjanjaba kiri ekiri ludda wa? Ekiri munda. Kale n'olwekyo tugende ku paati Wednesday tulabe. Omanyi Omuganda agamba, bali Muganda oba Bazungu, nti you may run but you cannot hide. Is it? Osobola okudduka naye toyinza kukola ki? Kwekweka. Ekituufu kiri nti waliwo odduka n'otuuka ekiseera ng'emisinde tekikyakutaasa. Twala kulaba ekyo mu bulamu bwa Eriya bwere bwe kibaawo ki ekiddirira. Era
Eriya watuukira mu kaseera ako n'adduka naye nga bambi yatuuka n'akoowa nga takyasobola kola ki kweyongerayo amaanyi gamukoze ki gamuweddemu n'abaako wangwawo wansi w'omuti neyeebakamu. Era tutunuulira omusajja ono nti mu kiseera ekyo afuna omukisa okuddamu okwejjukanya gy'avudde ne Katonda we, ebintu eby'amaanyi Katonda byakoze okuyita mu ye, kwegamba ate n'awulira omugugu ku mutima gwe ate nenzibuka buddusi. Omusajja yayita omuliro okuva mu ggulu ne gujja ne gwokya ekiweebwayo, nandibadde oba oli awo sikola ki sidduka waliwo olutalo mu ye nga yeerabidde Katonda gy'amugye. Kwegamba n'awulira omugugu ku mutima, atandise okwenenya. Yes, yeenenya muli alaba nti akoze ensobi ennene nnyo. Oba oli awo njagala kulowooza nti yalowooza tesobola na kusonyiyibwa maaso ga Katonda. Era amaliriza Saara egamba waakiri kankobe ki kanfe, siri wanjawulo ku bajjajjange, tekuliko gwe nsinga. Tekuli gwe nsinga, ate nga nabo baakola ki baafa, nange waakiri kankobe ki kanfe. Ate nno mwattu mu mbeera ey'okwennyika ebirowoozo tuwulidde bangi abeetaddemu emiguwa beetuga obulamu bw'ensi eno ne babuvaamu mu ngeri efaananako eki, naye nga kyonna kijja lwaki lwakwennyika mu birowoozo. Naye newankubadde nga eriyo n'asaba essaala efaananako bwekyo, ate mwattu Bayibuli etugamba nti okufa mulabe waffe. Kayitibwa omulabe nga naawe omukola ki olaba. Era embeera embi baaba ekutuusa wala, embeera kwegamba otuukira okuyitira omulabe we. Nina ekinsanyusa ku mbeera y'Eriya newankubadde nga yali ayita mulabe we, nti ate Saara agisaba eri Katonda mu mbeera eno. Kati ffe gye tuddukira mu bizibu wakulu nnyo. Kituufu. Saagala gamba nti ffenna tusabe essaala efaananako bweki, naye era olaba nti Eriya ono ate era talina buddukiro bulala, nti mu kifo ky'okujjawo agikambira mu maaso gaani, maaso ga Katonda tajjawo obulamu bwe ng'abasinga bwe bakola ki bwe bakola. Kintu ekyo nkyagadde, genda mu maaso, saagala kusata. So eri yaddukira eri Katonda, era tulaba ate ne Katonda engeri gy'ayanukulamu, nti Katonda amusindikira malayika olw'okuba akooye ajjanjaba ekizibu kye n'amuwa ekyokulya n'alya. Tatuuka ng'amugamba nti gwe omusajja yakola ebyamaanyi ebikulu bwe biti, ate onswaziza nnyo Eriya, wakiri wandiyiso yandibadde omulala n'ataba Eriya. Ekyo si kyakola ki, si kyatandikirako, naye kyatandikirako kyeki kujjanjaba kiri ekireese obukoowu musajja ono n'atuuka okugenda wali yeebake nga takyalina buddukiro. Ekyo Katonda kyakola ki kyakola, kyatandikirako okulaba nti ate azzaawo obulamu, azzaawo omusajja ono abadde ayenjebuse addemu afune bujja amaanyi. Kwegamba asooka kumujjanjaba, tamukosa bukosa biwundu, akwatira ddala ku kikolo. Tulimulaba eddembe ly'okuwummula. Era tukiraba bulungi nnyo nti Katonda wajjira mu bulamu bw'omusajja ono amusanga akooye ng'awummudde. Embeera tukutte ne tudduka. Kikulu nnyo ffe okuwummula ne tulekerawo okudduka, Katonda n'alyoka ajja n'atandika okukola mu bulamu bwe. Kwegamba okudduka si kwe kutaasa, Katonda yennyini yalimu okutaasibwa. Era ekyokuyiga kino kitulagira ddala butereevu nti bwe tuddukira mu Katonda, bwe tudduka ne tuwaayo obulamu bwaffe eri Katonda, ate Katonda yatuweweeza. Era nga bwe yaweweeza omusajja ono ani Eriya. Infact olina kyonyambyeko okwongera otegeera nti okudduka obuddusa emisinde si kyekigenda okumalawo obuzibu. Waliwo omuntu owulira ng'ozitowereddwa
Myalo gamba bangende mu kyalo mberekeyo emyaka ng'ebiri bwe naaviirayo n'aba nteredde kibuga mpulire mulisuse mutwe gwange ne weerabira nti ebirowoozo byo tebigenda kudduka era ogenda nabyo ne mukyalo ogenda nabyo ina mama wange yateranga okiŋŋamba nti leero nno onaalaga wa era ne bw'onaagenda eri naye ogenda n'omutwe gwo kwegamba nti sinise bw'otuula wansi Katonda n'akukyalira n'atandika okukola massaaji ku mutima kenda okulira nga oddamu embavu oddamu embavu olwekyo ti eddoboozi lye ettono eryo balise small voice litandika likuwembejja ligende nga likuzaawo naye sitole tenaggwayo omusajja oneriya twagala otuyambeko otukwasaganyiza awantu awo awaddako awo eriyo oyo malayika amaze omuwa ekyokulya kikiddaku malayika amuwadde ekyokulya sajja watwazzeemu kuki kumaanyi ate tulaba Mukama Katonda ng'ate amulagira ki ekyokuddako kwegamba amulagira nti alina okweyongerayo ku lugendo lwe lwawaddeko naye ku mulundi guno tagendayo nga yeyeekulembedde tagenda lwa kutya naye atambula lwa kiragiro kya Katonda. Katonda amugambye nti kaakati olugendo lukyali luwanvu era tulaba nti malayika amuwa emmere n'alya emutwala ennaku endala 40 ogamba yongera olye emutwala ennaku endala 40 nga tazzeemu kola ki kale tulabira ddala nti Katonda yaleetera ddala okuwonyezebwa. Katonda yaleetera ddala ekiwummulo. Era Katonda engeri gy'akolaganamu naffe ayagala okutuddiza emirembe, okutuzza obujja. Nyinza kiyita restoration. Okuzibwawo. Okuzibwawo. Naye tulaba omusajja ono nti ng'oggyeko ekyo nti Katonda ate ku luno kwegamba yamukulembeddemu mu lugendo lw'alina okutambula. Naye tulaba oluvannyuma lw'okunyezebwa Katonda yalina enteekateeka eri obulamu bw'omusajja ono. Eriya Katonda yali akyalina byamwagaza okukola. Naffe ffennyini nga tutuuse mu mbeera ezitunyika nga tulowooza nti tewakyaliyo ssuubi, ekikakafu kiri nti Katonda abeera kumpi nnyo naffe. Era nga Eriya bwe yalaba nga takyalina lugendo naye ate malayika n'ajja mu kiseera. Katonda abeera wamu naffe mu mbeera ey'okwennyika. Era singa tuwaayo obulamu bwaffe ajja tukola ng'Eriya atuleetere okuwummula okwannamaddala mitima ate n'ekisingira ddala nti alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Biki bye yalina eri Eriya? Mu kusookera ddala Eriya yali alina n'oku anointing okufuka amafuta ku bakabaka abaddako. Yali alina okulekawo omusika omulala. Naye ate ekyasinza okunyumira mu byonna nti ate Katonda yali amutegeke okumutwala mu ggulu nga talabye nakufa. Kale naffe ffenna newankubadde nga twenyise tulina okukimanya Katonda ali kumpi naffe ate alina enteekateeka esingako obulungi ebyobulamu bwaffe. Naye nga n'ekisingira ddala mwetegefu okututwala mu ggulu tusisinkane n'Eriya. Nalabye ng'ebyo bikulu nnyo okwogerako mu kiseera kino. Bayibuli tugaana otugamba gituli bawanguzi n'okukirawo mu Kristo Yesu. Nyenziza byonna mwoyamba amaanyi. N'olw'ensonga eyo tuleme kwennyika nnyo nga batalina ssuubi. Naye tumanye nti mu kufuba kwaffe si kwa bwereere. Katonda atutegekedde ebikulu bingi. Bayibuli egamba eri mu Bakolinso nti ebyo tutalowoozangako, bye tutafumiitirizangako, bye tutalabangako byategekedde abamu. Ebisuubi bisinga. Ompadde amaanyi muganda wange. Era nebaza Mukama mu butuufu. Nze nina okubikula kwennyongedde ofuna. By the way, bino ntwamanga byenaakanootinga. Ekisooka mwene muyinza oba nga mwakinootinze nti mu nsi muno tetwetaaga kwefuula abalamuzi. Bwe tulaba adaaga
tetwetaaga kwefuula balamuzi abagamba kaadaage nnyabula twabagamba nga wano beegendereze anti obusamaavu tulina kubanga Yesu nti omuntu bw'aba mu nnaku yeetaaga kuyambibwa. That's the first thing I've learned. Tukiraba bulungi nnyo mu bulamu bw'eri. Katonda amuwa ekyo kyennyini kye yeetaaga mu kiseera ekyo. Yali yeetaaga kulya kuddamu maanyi ate Katonda alyoka amulaga ekiddako. Ne mu njiri gye tubuulira eyeetaaga emmere osooka n'omuwa emmere. Terudda ku Biryani Yakobo yabyogerako. Yakobo alina waayogera olunyiriri olwo olukulu nti tukusabidde muganda bugende mirembe genda webake webikke obugume naye ng'ate oba oli awo kyandimuleetedde akabugumu kwe kufuna kyali. Oli waba yeetaaga mutwalako mu ddwaliro ajanjabibwe kikolebwe. Enjiri ey'ebikolwa yesinga ey'ebigambo eddewo ng'omuntu ono amaze okukola ki. Ate nga Kristo mulabe ekyo kyakola. Naye ate twongereko ne kanaawo nti Jesus presses the right button. Mulaba omusajja oli gwe mbadde mbalaga nze mbagenda bye nti omusajja bamuleeta mu maaso ga Yesu ng'omutima gwe guzitoye n'okusinga ekimuluma n'ekibi. Simanyi bw'oli obaddekawo ng'owulira obulumi mu kugulu naye ng'ate obulumi bw'olinamu bwongo obungiko n'osinga obuli mu kugulu kuba okimanyi bulungi nnyo ekyakuleetedde okuluma okugulu. Kati Yesu ekyo kyayagala osookerako aleete emirembe. Bw'obanga gwe weetaaga mirembe ku mutima gy'asooka okwogera gy'oli peace be unto you. Mubajjukira abayigirizwa nga basinkanyaze emirembe gibe gye muli. Nze kyendabye nti eriyo ebiseera ebimu nga tetwetaaga kwogera nga twetaaga kukola. This man mukamulira akatunda anyweko aliwa yanyize azewuwo nga alina ye yamukoze obubi ali mukutendera naye gundi nankola bw'atyo omusere gutambule naye emyaka 10 olwaleero nankola ekigambo bwekityo ayinza tyokeera enkya n'akwata abakozi bange n'abatwala ne batwala ebyomuguzi byange byonna byonna emmere yonna yonna baagiwambye naye nga yakoze ekkobaane kati kwegamba oyinza okwagala okwefuula ennyamutaasa naye nga kyeyeetaaga okusooka anywe ku mazzi omwe Katonda omukakkanye. Yeriya ali wali mugundi mu mpuku omuntu agukotesebwa ati muki bagambye abakozaga nti agukotesebwa ati mu maviivi sejjawa kwegamba Katonda keyeetaaga someone else. Ekyakinalabye nkyendabye nti embeera neweeba ebadde etya ng'ezitoye tekitegeeza nti enteekateeka ya Katonda ekomye. Ezaffe zisobola okukoma olwa COVID. Osobola okufiirwa n'olaba ng'ensi kati bwetuuse tewakyaliyo kiddako ogeye kati nze ku nsi nkolako ekigundi kaafudde. You get me? Ono bwe tubadde tutambula olugendo naye nze kankutegeeze nalabye ekigambo ekinene nti Katonda olugendo lwe gy'oli luba lukyagenda mu maaso. Eriya wadde oli wano wansi olowooza tokyalina kyoyinza kukola weetaaga kufa kubanga wasabira essaala y'okufa omanyi kyalowooza mutwe. Man, you no longer have a plan. You are no longer a blessing in this world. You are not useful anymore. You better die instead of consuming our time here. No, kati gyebimuli mu mutwe tokyalina mugaso gundi. Naye Katonda seba alinayo omugaso. Kintu kyo kyanzizaamu amaanyi. Paka kyanzukiza abagundi bano munsonyi okulandagga mu Katonda naye akantu kano nakankuteko nnyo. Bano Abaisirayiri Abayudaaya Katonda bagambye mugenda kumala emyaka 7 e Babuloni mulyoke muveeyo. Naye omanyi olunyiriri oludako lugamba manye ebirowoozo bye nnina gye muli. I know the plans I have for you. Muyinza oba mubunyage naye enteekateeka yange gye muli ekyagenda maaso. Simanyi omukwano gwaffe ayinza okubeera eyo nga azitoleddwa mu ngeri ey'enjawulo olwaleero ennaku zino eza COVID ensinga eri mu kuweweezebwa nkite kuweebwa embeera ez'enjawulo. I want to tell you the truth. Abantu beetaaga okukijjukira nti nga pulaani zaffe zirema abasajja b'amasomero gaabwe gaago baba banja
ne minister naye abagamba nti mugatunde musasule amabanja, you know, in such a time Katonda alina enteekateeka esingako obulungi gy'oli nga nesinga mu byonna obulungi egamba ngenda nakutwala mu ggulu ng'ojje mu nsi ey'ennaku. Bana muntegezeeko ngenda bawayo eddakiika emu emu, kiki gwe kyusinza okwetwalira mu kitundu kino then tube nga tuwuzika n'okusaba. Ese mutandise ne mukadde wange Peter Ssemmango eyanziza sebo mu lesson eno conclusion yosebo tulaba Katonda mwetegefu okutuwonya. Amen. Obuvunaanyizibwa bwaffe ki twekebere emitima gyaffe ng'Eriya bwe yakola tuzuule ekizibu we kiri bwe tuba tuddukire eri Katonda ajja kutuwonya ate alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Amen. Enyabo Mrs. Okero. Nze ssebo kyensinza okwetwaliramu nti embeera yonna bwebezze era ng'oli mu kudduka ekiba kituuseewo, oba owumuliddeko mu kati oba owumuliddeko wa, kikulu okujjukira nti waliyo Katonda. Yaba akulaba ate ng'amanyi ne kye weetaaga ku ssaawa eyo. N'olwekyo ekyo kyakuyiga kikulu nnyo mu lesoni eno, kuba n'Eriya bw'atyo bwe yakola. Sisebo nganange Stefan. Nze kyensinza okuyigamu nti n'oba ng'oli mukristaayo n'oba ng'oli muntu wa Katonda, ebikemo bijja, embeera enzibu eyinza okujja mu bulamu bwo, naye amaaso go ogatunuuliza ani? Kubanga Bayibuli etugamba mu Yokaana essula 11 olunyiriri olwokuna nti ebirwadde ebimu bijja erinnya lya Mukama Katonda ate ligulumizibwe. So nkusaba oyinza okubanga ebira gy'oyitamu tegenda kuba kuwonyezebwa ku mubiri ekiseera kino, naye tukimanyi nti mu nsi empya twagenda kubeerayo lunaku, twagenda kubeerayo kulwala. Pozi comment gyensembyayo ey'omusajja Martin Luther eyagamba nti ye we yeetunuulira tiyalaba ngeri gy'ayinza kufunamu bulokozi, naye bwe yatunuulira Mukama Katonda ng'ate talaba ngeri gy'ayinza bulamu. Omwagala tunuulira Yesu. Amiina. Yesu Kristo mutuufu muneegatteko nga tuwuzika twebaze Yesu Kristo nti mwetegefu okutuwonya, ate kitumulabyeko nti ye bw'ajja n'atusinkana nga tuzitowereddwa tatwongerako migugu wabula atuggyako emigugu ekinalina n'atuwa ekiwumula. Omusajja yali yeetaaga kulya bigambo nti ebyo bikuwonyezeddwa era kyeyamugamba ogende mirembe. Yakiraba nti Eriya weetaaga kukujjukiza nti eriyo Katonda mu ggulu alina enteekateeka esingako obulungi. Ekyo kyeyamwanjulira. Twagala omwebaza nti mwetegefu okitukolera naffe abali eno. Naye mukwano gwaffe aliyo simanyi kyoyitamu, naye twagala okujjukiza nti Kristo Yesu ayagala mu maka ge okuleetamu emirembe, ayagala okuleetamu okuwonyezebwa. Eno ye lesoni okuwummulira mu Kristo. Obalabye abasajja nga bafuna okuwonyezebwa, naawe okusobola okujja gy'oli olwaleero ng'okkiriza okusembeza Kristo mulamu. Mrs. Okero tuweereyo essaala nga tuwunzika. Atwebaze. Mukama tukwebaza kubanga otukoze bulungi okuva we twatandise okuyiga okw'olunaku olwaleero. Katonda waffe tuyize bingi, naye mu byonna tukweyanzizza kubanga ne we tutuuka mu kiseera nga tulaba tuyina kufa kuva mu nsi. Katonda waffe gw'osigala oyogera naffe era ebisuubizo byo bisigalawo nti otumanyi, oli wamu naffe, okyatwagala era olina pulaani esingako obulungi gye tuli. Mukama, byonna bye tuyize wabaayo omuntu ayita mu mbeera bwe zityo, tumuwonga mu maaso go Mukama. Tukusaba omutuukeko nga bwe watuuka ku baddu bo, omuddu we oyo yali akoozimbye awamu n'Eriya, n'obakolera ebikulu mu bulamu bwabwe. Katonda waffe n'oyo ali eyo alaajana akaabirira okubeerawo okwo Mukama, naye mutuukirire. Beera naffe oyongere okutuyigiriza era Mukama bw'otuyigiriza tutambulire mu ebyo by'oba otuyigiriza. Erinnya lyo ligulumizibwe, liweebwe ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukwano gwaffe ali ku 3BN kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwunzikidde. Eno lesson weekend okuteka lesson ya 8 twongera okujjukiza nti ka meeting esembedde
tweteeketeeke era tusaba Mukama kutuweera omukisa ng'odda bujja era tusinga tuyingira omwaka omujja omwaka omujja ogw'ekiyudaaya. Yes, mwebale nnyo bali eddala tubasibulidde awo tusabisa kya Kristo kyeyongere gye muli nga muwulira mu ssabbiiti y'entukuvu. Amen. Lesson Week eno